Bukede TV kwa tuli kona mbozi ngolien leo kon sabula kon sabula wani wezi kona ndaba nene sabula tene akunde masomoji sabula tene tugende Wadi. Kandara.
ono ye bamungamba kanali bamungamba ono ye bamungamba ono ye bamungamba kasasula ono ye agamba atya nenga kibadde kitya emisinde twebale kuddukirira misinde gya Ssaabasajja Kabaka abavubuka ffenna tudduukiridde emisinde gya Ssaabasajja Kabaka abakulembeze ab'enjawulo mwebale kuddukirira misinde gya Ssaabasajja mwebale kulaga omwoyo gwa Buganda ogutafa ensonga ssemasonga ettaano eza Buganda ndikirya papa emisinde gibadde gya bbugumu ku mulundi guli wagusinga wabula guno gusinzeeko lwakuba kitulumye omutanda tabaddeewo naye yagenda kujjanjabwa naye naalinya abaddewo n'atusimbula abantu bazze ne badduka emisinde gya Kabaka abakungu okuva e Mengo abakungu mu gavumenti ya Buganda bonna babaddewo so nsanyukidde nnyo emisinde gino neera mbeebaza mwenna abazze ne mudduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka awangale Masomoji amina kibadde bulungi baaba odusemeka nzuse emirundi 17 omulama tubadde gukimpozi omulama gubadde kulaba nti abakyala bakola ki bawangala n'okola nti obulwadde bwa mukenenya bukola ki buggwawo amanya gange Jesolo Livingstone nkubiriza abantu bonna bebale okwenda mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka obulwadde buno tubulwanyise buve mu Uganda ate mu abavubuka abato mbakubiriza mwine emikolo gye mubeerengamu kubanga obulwadde bukyaliwo mwine emikolo gya Ssaabasajja Kabaka gyategese tuyambe abaana ffe ne bannyinaffe naffe tweyambe mukenenya tumugobe mu Uganda Ssaabasajja Kabaka wange abagale Masomoji omukulu ogamba otya Tukubiriza abavubuka banne tujumbire emikolo nga gino tusobole okuwagira obwakabaka bwaffe tusobole otwala Uganda mu maaso n'obwakabaka bwaffe mu maaso. Kubiriza abantu mwenna buli omu addukidde gy'addukidde omujozi gwo togugyamu tusobole okuliza ddala olunaku lwaffe olutuufu. Andamaje ogamba otya how are you? Fine. Gwani amannya go? Catherine Nalunga. Odduse emeka? Zirukiramu tulabe. Kyakabi kale sebo amanya Kavuma Richard balungi ffe tukikola bwe tuti buli mwaka ate banja bali ku masomero naye ekibale kyakabi kimu kyokka abasajja bakitegeere ekisooka bategeere omulama kwe tuli nti siriimu atta ekyokubiri Ssaabasajja agambye bwe kiri bwe kityo Yazege. Bugere TV uko tuli. Waji? Ai. Dewala si. Bugere TV uko tuli amanya Prinobeti musikomo kumandika basabale banja bonana wendi mwana watu ndozo olegera jendi eri twatuyingira direct twatugenda mu lubiri mudduse misinde amanya mchala Nze naziwa Angel. misinde kibadde gita Ibadde mirungi nnyo Kabaka wayogera kiba. kibadde mirungi Ije. Bulungi. Odduka sikuleba odduka yo odduse emeka blo odduse emeka nzirusa 11 owakala tanti amanyirira manya waligezemu 2 naligezemu 2 olwokuba nasibye Prinobeti neŋŋamba kanzirukeko emirundi 11 gyajja anti obitegeera naawe otisegede Bugere TV uko tuli amanya Prinobeti musikomo kumandika mulama gwakudduka misinde abatwali mukudda kwebaza abantu bwenna abasobole okubeera mu n'atubona nga mujjumbira emisinde gino nembeera nga tudduka netubeera nga tukikwasaganyizaamu ffenna nga tudduka atadduse tekikoma wano omulama guno tegukoma wano ogwa siriimu gutambula Uganda yona bunya obaka kwata bitegedde nakitegedde gamba kitegedde nti tudduka siriimu agende twetuka 2-3 nga tetulina dda akantu n'akamu akekwasagaze ne siriimu nga tuli bakalu bazibu so beera ekyo nga okimanyi nti gwe mulama gwe tuliko kyekiriwo molikiriya Katumba Asumani Bulangi. odduse bwoti Katumba Badde mulwadde ntambudde butambuzi. alinga twavunye mu kyo
Omujozi ngugyemu olw'ebbugumu. Ebbugumu badde likutta. Kate wange ebbugumu terizze wano. Nedda se. Nebaza Kabaka wa Buganda olw'enteekateeka gy'akoze okulwanyisa endwadde n'okukumaakuma abantu nga tasosodde. Mbogeredde biko tunengera abantu bakyajja abangi bakyajja okubeera nga bajja okuva eri yennyini gye baddukidde. Awo nno mwana wattu abali ku Bukedde TV mwenamwena abantu bakyadduka bakyajja emisinde bakyagera ddala mu maaso okubeera nga tudduka nenga n'abazungu bavudde tiketi bayisazizza kiro nabo ne bajja badduke. Kati gwe lwaki todduka olaba n'abazungu basaze tiketi nange kenyini nasaze tiketi neŋŋamba kanzije mbeere nga nkola ki nga nkola kwegamba obulamu bwe bulina okubeera nga butambula mu mbeera yonayonayona bamundaga bulo agamba mwendu siratamu obulamu bulungi kitambula bulungi mugyebala emirimu bibadde bitya nkatambudde kadduse emisinde gyogitambudde lwakuba ngudde mu kawunyemu nabadde wakudduka 5 kakala nenengwa mu 21 genza okwesanga ndi Busega ndi Lugawaye mbiridde mu Busega naye obulamu bulungi mwebale kujja mwebale kubaawo Bukedde bagamba abavubuka sirimu asinga mu bavubuka mumusaasanya mbuto kikyayogerawo nga musendesi kituufu naye kakati tugezaako okulaba nti sirimu tukwatizaako Kabaka tulwanyise sirimu abantu banuule sukaali nga tebalina kye batya bwekiri kakodyo kikootuwaayo ke twatukozesanga gwe bamundako akakodyo kembawa abantu kukozesa bupiira tebabuta bwambale yambala Bukedde TV gwe tuli basaba ne bannyabo nengera abantu ab'enjawulo master kibadde kitya kibadde kirungi nnyo kibadde kirungi kubanga nadduse n'abayizi bange abaana mujja wano babalabe nadduse nabo ne tusooka ne tudduka kilomita 5 tugenza okulaba nga tumalako nangamba abaana tubajja kumalako 10 naze ne 10 ne tuzikuba ne tuka eri munda ne tukuba dduyiro ne tukuba dduyiro mukola dduyiro naye ekisinze kyesinze okwagala mu kintu kino bano abaana bano balina okukula nga bamanyi abaana bano balina okukula nga bamanyi nti akawuka ka mukenenya akabi. Omwana wa P1 tayinza kutuuka mu P7 n'atajjukira kyakoze leero. So kyensonga lwaki beetayo mu misinde gino ate naleese bangi naleese abaana 10 kuva ku Shewani wane Lubaga era tubaddeyo nnyo. So twebaza nnyo Bukedde okubeera ng'ebaddewo, twebaza nnyo Kabaka okututerawo emisinde gino okujjukiza abantu okulwanyisa akawuka ka mukenenya. Esebo abange mudduse nnyo basajja bange obatadde wanga sibalaba baabo jangu tekagoli ombuuzeeko gibadde gitya emisinde gibadde mirungi nnyo tudduse ne tumalako abayizi betumanyi tebamaleeko n'abaana ba Shian Standard Primary School bamazeeko bulungi nnyo mwaleese abaana emisinde gino leese abaana olw'omulamwa gwe bateekawo kukomya sirimu 2-3 bano abaana bajja basajja bakulu nga balinga ffe nga bali mu kirooto ekyo ensi eyeyagaza odduse meka ebiri Nedda. oba kumu 10 kilometers. obadde owumula Nedda. lwaki badde tudduka omulimu kubadde kucoga okudduka Kuransa sirimu. ogenda mulwanyi oli otamanya gwani amanya yange wapita Sunday Jordan. Sunday okola mulimu ki osoma kubeera ki nyera fuka serebu ngani nga Bruno Beti oyagala kubeera serebu ng'oli wakabi ndi wakabi nga buli omu amanyi naye odduse emisinde ziruse 10 ogimazeeko gimanjeeko bulungi nnyo nga tawumuddeko nga siwumudde gwani amanyi Maria Kata. semeka Jonna. odduse emeka gwani amanyi Dikiri. Saka. Ngani kilomita. Jebi ziruse 10 Bukedde TV gwe tuli biri bitya kigenda kitya kiri fiti bula okikwasaganya ani tuweereza Bwakabaka bwa Buganda olw'omukwano omungi gwe tulina eri Obuganda ate nga kuno omulamu omutuufu gubadde nti
bwe tuba twegasse wamu obulwadde bwa siriimu bussa abantu bangi. Muli bavubuka mmwe ab'ebidongo oba? Ate kati fe ab'ebidongo kituuka mu kiba kirala mu buli ono naawe obimanyi. Bimanyi bulo? Naye nga fotezera kyekiri twekuume. Kakoleko okole blood. Kigenda kitya kigwa kitya? Oli otya? How are you? Ogamba otya? Kuno oluzungu. Abazungu babajeewa. How are you? Fine, thank you. Oluganda olumanyi? Sorry. I'm not here. We are from Turkey. We love. Thank you. We are from Turkey. We love Uganda. Here is Uganda. Yes. We love Uganda. You're in Uganda. We love kings. My name is Said from Turkey, Istanbul. How is it? How have you found Uganda? How is Uganda? Uganda is very beautiful country. How are you? I'm fine. What's your name, my dear? Firuza. You in Uganda? Yes. How have you found Uganda? I love this country. I love the people in here. Have you run? Have you seen the palace? No. You haven't seen the palace? You've seen the palace. How is it? How is our palace? So beautiful. So beautiful. Yes. Hello, how are you? Hi, hello. What's your name? First time I'm here in Uganda. You have first time. You have very nice people, very warm people. We love Uganda very much. Thank you everything for everything. Your How have country. you found our beautiful cows? Sorry. How have you found our beautiful cows? Are they nice? We have my friend. Where is my friend? We have friend in here. Moses. We have Moses. You have Moses, Yes. He call us Moses here. is who? Is he Yes, the yes. The manager is who? He is our guide. Your friend. Yes, our friend. He say come our country and we come. So you came also to run. Yes, to run. Come For on. Moses, how are you, bro? Ndi bulungi bannaye, ndi bulungi sebo, bitambula bulungi. Mbaleese naye nga bajje bakiikira omulanga gwa Kabaka. Naye nga Bruno Betty era mbakusuddeko lwako obadde onduyisiza naye. Tewali taabu naye mbakuleetedde baddukire omulanga gwa Ssaabasajja. Ate munaagamba tetukiikirira busukka nsalo. Moses, you can.